Doctor but on a serious note, but when you love your star, respect your star. We don't want to see such scenarios. Let's learn to respect people. Bungereza, by the way, waliwo abasambi wemabeera mu kafe bafana abadduka mu kisaawe n'okola bakusiba. Bw'okwasuka ecupa n'ogikasukira omusambi wa kapira ne bakufuna bakusiba. No yasaana kusiba. So I think the law should be tightened. Olulimi Oluganda. Let's get to another story. Now, bagamba kumiteri kyawo omu. I know. Naye ekikumi kyakyayo omu. Naye manyi engero. Wawolaga. Kamala yonna yaŋŋamba njiga oluyimi Oluganda era neefubyeko nnyo. Era olwatuuka mu ofiisi ye wavaayo okyuse. Yampa katabo n'aŋŋamba genda oyiga oluyimi Oluganda. Kakati Fiina masanyalaze. For some reason abadde mu UMA okuva we twagiteekawo ba interim president bonna bazze. Actually ye long serving candidate in UMA be batandikawo n'afuna ekifo kya secretary Waikibenda gundi na Sophie Gombya najja n'asigalawo Waikibenda najja n'asigalawo Cindy waali era abadde akyaliwo. Now on the last week you played that story nga Jeff chairman of electoral commission yavana agamba nti Fiina masanyalaze toyo yajja nabba empapula era mubbi libbi ati liba libbyawo likondo mbu sebyaffe ati byoli wayogedde ati kikatiriza so abamubbi yabbye ebintu mu office mwabadde mu cheeki mwabadde mu bintu bingi ebisumuluzo neyoboza gundi za get Babla Jeff wakubye nnyo muno. Kakati Fiina leero ayise press conference nga munyiibo nze nzibe nze sibangako mbabbe beautiful mami mbabbe wala omulungi queen dancer kale nandi tutte entebe naye entebe mwaze esooka naye empapula bannange nzibe ki. I know. So today he has come out and he's officially suing Jeff Chiwa n'omukyala gwe bayita Sophie Gombyo. Nti Sophie Gombya mukyala Gombya. Exactly. Okay. Be bavaayo ne bagamba nti omukazi mubbi. Najjayo ne bummessage abana abana obujulizi. Thank you. Biringa byali intention. Byonna nga kwegamba narrate nze kyaba agenda basuwinga babateeka ekitaja. Ajise defamation. Yes. Kati nze neralikiridde kubanga ono mutabani wa gundi muwala wa Jeno. Ono Fiina. Amuwuliriza. Mbu. Ate mukyala Gombya. Bawe tainamu. Taina. Fiina kano. Kati kakuwulire ku maanyi gwe gotamanyi kwa Fiina. Mbulira. Okimanyi akalulu kano. Okongezaayo. Minister biyingirayo. Mbu. Si byange. Kuba. Mbu yakubira essimu Jeno. Mbunga bw'obiwulira baba bigamba. Akaluka no mukalesa abanupu bagenda katwala mutulesa basajja batutwala Fiina yakube simu mbu Jeno nakubira minister motyo lakini wewe unaona NUP natwala kitu wapa weko nani jukira minister ali abivaamu nti that is a private entity. I know and of course it is yangu was full public entity biyimirize nti yali simu ya Fiina beba bali bagala kubaka luka saha mbu okay wabiwulira mu mbu tugende baso katugende ntulire omukazi agenda basiba tuwulire suwidi adi suwa ensonga ya Fiina eri nti waliwo olunaku Fiina lwajja mu office n'atwala documents eziri sensitive era documents ezo kwe yasinzira ndowooza okutegeka ebintu ebimu ebibadde bituzunza nze nga chairman wa electoral commission era asinga ssaawa zino eyaweebwa obuyinza okuddukanya office mbadde nina obuvunaanyizibwa okuloopa nti documents zaabuze otherwise mbeera nina okuba nga nnyonnyola gye ziri so nakututta obuvunaanyizibwa bwange nenyenda ku police ne mbagamba nti documents zaatwalibwa omuntu eyaliwo olunaku olwo zaatwalibwa ye Fiina so tujja kutandikira awo nakikwasiza police board ejja okusalawo yabbe empapula tombuuza mpapula ki ensonga lwaki nina ebiwandiiko bino by virtue of my office as a secretary mbeera nina okubeera full custodian of documents
So I have all the documents about UMA. If it is a resolution, I have it. Certificate, I have it. Constitution, I have it if it is certified. So I got some information into nabako kubiwandiko omusango gwe bawaaba bonna nabakwasiza lawyer wange. He's serving them. We are summoning them. That is defamation. You can't tell me, Fiina, that I have stolen documents. By the time those people came to office, batujjako ebisumuluzo. Tubadde tetukya accessinga gundi office. N'olunaku lwe nali ngenda mu office, I sent Jeff a message. It is here. Because I didn't have a key to the office, I asked him. I told him, good morning, at what time is the office open? I need to collect my personal belongings that I left in UMA office for proper custody. Thank you. I sent that message to Jeff, and he was expecting me with all the people in office. When I went to office, of course I was the one seated in the office. Bino byonna byonna byali byange. Nga biri mu drawer yange office, nga bw'onobeera ne office. Nalina ebisumuluzo era nina ne messages nga bansaba ebisumuluzo. Bib, hai mukwano, tubadde twetaaga ku bisumuluzo bwa office. Era nabuba wakolo. Ne uniform ezaalimu eza regional leaders ne bazitwala ne bazigabana, which is okay because it was UMA property. But I asked permission when I was going to office. And these are the documents, minat, CBC, byonna because I was no longer in office. Bino ebintu ne bwe manvudde mu ntebe ya secretary, bye nnina okukwasa secretary addako ategeere waatandikira. Nalabako omukyala ng'agenda ku ma TV gonna, ku ma radio gonna ng'agamba nti ndi mubbi. Era ne bakola ne reference eno. I've handed this matter to my lawyers. This is defamation, and we have to go to court. I've had my name. I've been in the music industry. Nze munneesikanya mu kyevanda gamba nti ndabagambye nti siwanyisiganya bigambo. So omuntu okujja nayonoona erinnya, you can fight for a name for over 10 years, but a name yonoonekera in a blink of an eye. So that is defamation. I'm a corporate person who is thinking big for my career, for my family. Tosobola kutandika kuŋŋamba nti nzibye, theft. Buli lwe bakuwaaba n'oyingira mu kitabo kya police ki affecting a CV. Regarding Mr. Jeff and Madam Sophie Gombia, bye bagamba nti nabba. So we will go in court. Bwe banansinga, I'll pay them. Naye bwe mbasinga, amateeka gajja kukola ki? Fiina Masanyaze is a brand registered with URSB. I work with different corporate companies, different entities. I have different partners, and I'm looking forward to becoming a big brand. So there is no way you can start doing defamation on my name. Oyo Fiina. Oyo Fiina. Bawise Fiina Masanyaze. Fiina electricity. Fiina mas electricity. HEP. Omwana wa Jeno. Nga gwe bwogambye naye, this is my advice to Fiina. Otyo. I've done feasibility study. You know your problem what is so open. I'm so open. Very musabule tugende mato. Fiina, you're where you're not wanted. And I would advise you get where you wanted. Okay. Because sometimes sichirungi okubeera mu bantu abatwagala. I know. You're doing your Why job. Why is everyone actually complaining about you? You're doing a good job. Nzeera nkusaba bibalekere. Can't live your life. The beauty is oyina energy ozokolera, oyina balekere bintu byabwe. Ayina ne music watch ali ku YouTube. Kubanga abantu bagamba you're using the UMA for self. Omanyi okuba enkwa bwekwatako bweti noji. Waliwo yangambye mbonsemberera nnyo. Atujeko naye. Katsoka tukole ku nsimbi za bakama baffe tukyali ku program roundabout era nga kugamba it's Jonathan Jackson Mugudwa and Tashabi in your studios tonight. So when